no baba yanobadda n'omusajja okwesonyiwa omukyala aba yamwesonyiwa dda naye nga just alinze lunaku lwakwaffe tulinamu embeera y'obutafulumya kintu kiri kikulaga nga mmwe abakyala jjukira mmwe abakyala endowooza yammwe eri kumpi eri wano kumpi ekikujjire ekyowulira essaawa eyo ku mutima kyofulumya. Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Amanya n'eddoboozi nze Asha naava Namatovu. Mwasibye mutya bassebo ne bannyabo? Kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala. Basiraamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. N'abatali basiraamu, Mukama yeebazibwe nnyo nnyini ddala. Ate ng'era bulijjo tubeerako wano ne tunyumyanyumyamuko about relationship, about ebyamawulire ebitambula mu ggwanga, ebitrendinga olunaku olwaleero. Nze amulina Prince boza ku bantu alabu yaffe aba Life Experience Uganda. Yes. Mubaleke okubira ku mukutu ogwo banaye temulekeraawo mumutuwa amaanyi era nga naffe twewaayo okubaweereza. Leero eddoboozi nga likkakkamu olumu okyukamu. Leero ojjidde mu fashion kyeno ya mukwano. Omanyi omuntu yenna omugezi alina okumanya. Olina okubeera ng'okyuka oli kamiliyoni. Waliwo eyaŋŋamba akantu naŋŋamba bw'oba nga olina ekkubo ly'okozesezza ng'ogenda tolikozesa kukomawo. Bayinza okuteega. Kati olina okuba ng'obuzaabuza omulabewo obutakumanya nnyo. Yes. Kati ate gye wakomeddewo ate nkyo osobola okukeererayo ate gye wagendedde ng'ogenda ate n'okomerayo bw'oba okomawo ate n'oyitayo. Okumubuzaabuza obutamanya kituufu kikyoli. Oli asobola okuba ng'amanyidde Prince aba waggulu olwaleero gy'olimu alina okubeerawo ng'agamba gye bayita equalizer gy'onkubye akasajja nga kabuzaabuza. So Prince n'ate n'ekibuuzo kyange naddala mmwe abasajja ki ekyandikukase n'ogamba naye relationship eno egaanye kankite kiveemu? Ogamba okuba nga ogambye mbu otunudde ekikuwaliriza biba bingi bitya nga bwe mugamba bwe mutuula ne mukera ku makya ne mugamba omukyala okuno baba yanobadde emyaka era n'omusajja okkera n'atali mu relationship n'agamba nkitadde tagitako olwo aba yakoowadda ng'alinze lunaku lw'olibisiba. Anti kati ate ffenna tulabika twenkanankana. Ebiseera ebisinga kibadde nnyo ku sayidi y'amabaga omukyala okuno baba yanobadda n'omusajja okwesonyiwa omukyala aba yamwesonyiwa dda naye nga just alinze lunaku lwakwaffe tulinamu embeera y'obutafulumya kintu kiri kikulaga nga mmwe abakyala jjukira mmwe abakyala endowooza yammwe eri kumpi eri wano kumpi ekikujjire ekyowulira essaawa eyo ku mutima kyofulumya ate mmwe tusobola okwekuuma n'osirika. Ate ffe abasajja tugaba second chance. Ate ffe abakyala omukyala okuwa second chance nga bakyala tuzigaba. Abakyala temugaba second chance. Omukyala abeera awo ng'ali mu kwebuzaabuza ky'olaba kyekiri kyenkugambye ng'osobola okudda ng'omukyala yanobye naye nga mubadde awo nga museka agenda nosanga nga yanobye waka nga buli kimu yakitutte bano abasombasomba osombye omuwala mubadde mwenna emyezi ng'ena 5 mubeera mu mutalo omukwano baako era nga buli kimu yakitutte agenze munjogere nyangu aba yakoowadda
nenga asirise. Okay. Kati kyekiri ku mwami, omwami naye aba yanajjako wadda nenga asirise agumingirizaako naffe tugatta bwe tugatta tugumya emitima. Omutima gwaffe jjukira mugumu, omutima gw'omusajja mugumu tegibanga gy'abakyala gwaffe mugumu era kiva bagamba ezziga ly'omusajja liba wala olaba atonnyezza ezziga ekyo ekintu kiba kyamaanyi mu bulamu bwe naye omukyala n'okumuddamu obuzzi obubi ng'abadde asuubira omuddamu obulungi asobola okudda wali nange kinkaabye agamba mazima ddala nga atalina kyeyali gy'oli lwaki onzizeemu bwoti nze kweta omukyala wo ate kati ffe abasajja bibiri mayina ne bonziramu obubi mu bantu nsobola okunyiiga naye ate sisobola kuvaawo ne ŋŋamba kyankaabizza ate omusajja mu bantu awo osobola okumuddamu mu mbeera emu oba endala niyeekuuma paka ewaka kwataani nga tuliwa naye omukyala omuddiramu awo ng'omuzzeemu bwerukololera okwana nti waliwo obuliwo abo kyova olaba onjasamira ate tebazze nkufuna naye omusajja asobola okwekuuma n'alinda ewaka mulwanire eyo zaake ono emitiyana tusobola n'okutuuka ewaka netuyita bulungi ne ku chicken ku night netufuna ekyokulya naye nga mugenda lwala nga mu mutima nkiterese gwe kennyini mba mpaakinga ne ku chicken tonight tuvaawo tufunye juice nkagula naye nga nakwokinze dda etuuka ewaka tumala nakulya mba tumalizza okulya tutuddemu awo ekussimu anti twazijjirwa museereza sokoza ku tiktok ekibadde kikwogeza ebyo bonna anti tosaako nnenda kutuuka waka otyo mbadde sisobola kugumiikiriza siiswamu maaso kibira omukazi ayagala nnyo okubanga bw'aba abadde ne bbaawe nga yasinga mu bali awo bonna waliwo omukyala atakyagala ekyo waliwo atayagala mukulembeza buli omu akyagala awo omukyala kyayita ekitiibwa kyalabira ddala nga ajjudde mukyala ndi mukyala so kati ate jjukira ennaku zino tulina obuzibu obumu kubanga obadde oŋŋamba omusajja ogenda okunoba bintu bingi ashanaba tujja tubigatta ogamba nkooye bintu bingi mu relationship kati mba mubaddemu ayinza okuba omukyala gubodde ayomba jjukira tulinamu obuzibu kati omusajja yamanyire okudda ewaka ssaawa 2 bitukuttemu ogasse banno ne banno okumyewo kummeka ku 5 naye ng'ate tolina bw'ova tulinamu ekibiira kyaffe tusobola okubaamu nga baboys ne tukiringamu ne twekubirako ne tubeerako awo kati mu nnaku zino gye tukulira tuba n'ebikoosi naye nga temuli mukyala waayi tugendeko ewagundi ndi kaakati waliwo si buli kintu mbaogenda kitegeeza omukyala oba omwagala olina omutegeeza omutegeeza naye si buli kintu kyonna ojja kireeta ku sowaani ku mmeeza okikubewo mulimu ebintu ebyammwe nga mmwe byeweesigaliza naye ate wabaawo kati waliwo ashanaava okubanga wampise ku birthday party oli mukwano gwange oliko w'e Kampala mukyala wange muganda nyina wetukola naye tugenda ku pate nja kuvaayo ndoza ssaawa nga 5 ekyo kiwulikika naye waliwo ebitukwata mu oluboozi lusukka bwe tubeeramu eyo ne tuseka n'otamanyako nti mukama wo mukambwe ani mukambwe ani mukama waani nkwana aba mukama wo kyova olaba abasajja baba bakazi baabwe ekitibwa bamne kanziba boosi wange tanyiiga kyova olaba tetugenda kuwangaala mu mukwano olwaki buli bw'onaabeerawo nga gwe omukyalo omanyi gwe mukama w'omusajja ogwo omukwano tegujja kuwangaala olina okumanya nti oli anda musajja oba tokyali musajja ki ekikuyisa omusajja ng'ate olina akuli waggulu omusajja gye buva ne bukoma olina kuba waggulu wa mukyala
Prince akasembayo njagala okakkaatirize n'ogamba nti eno ensonga gye mba njagala tusembe by the way nti yeeno ensonga esobola okunjawula n'omuntu ono neŋŋamba tukite kigaanye n'ekirala kye njagala okukoonako nga tumaliriza tulina obuzibu nnaku zino butya tetukyabeerako mu mbeera eyabeerangawo embeera y'okudeetinga n'obeerako ne patana waawo nga temunnabeera mwenna naye nga mumiitinga ekiriiwo ennaku zino tewali budde baaba tewali budde kati kyobula relationship tekikyawangaala tetwemanyi kubanga kyenjagala okukugamba ekisooka omuntu nga tonnabeera naye tosobola kumanya mpisa ze entuufu kituufu nnyo akulaga kirala enabeera clean ate omanyi lwaki tosobola kulaba mpisa z'omuntu oyo tuyinza okubeera ku makya ne tugenda mu relationship neŋŋenda okugamba kunaava nga naye yanjagala dda kati omuntu ng'oyo tayinza kukulaga mpisa ze embi alina kukulaga mbu mulungi naye gye mugenda mutambula omanyira ani gw'oli naye alina entondo ayombayomba nnyo ayagala kubanga ate ennaku zino twajjidde okuba nga ffenna tukeera okufuluma enju gubula asala gubula akola ki asala so nze kyenjagala okutegeeza abakyala abali eyo oba omuntu yenna yandibadde ng'agenda mu relation ze ndaba kyandibadde kya bugwenyufu okusooka ng'omuntu yenna nsooka nemubeerako nemwedeetingako n'oyogerako n'omuntu ne patanaawo n'omanya ebituufu by'ayagala omuntu ono akuba ekidongo nze sikikuba omuntu ono ayagala kino omuntu ono jjukira mubeerako mu dating bwe munyumyamu buli omu atandika okumanya munne byakola ki yaani naye kati tukeera ku makya omuntu omulusanze awo nnaku 3 enkya ng'ali wuwo ekitegedde kati osuubira ki oba omutegeddeko ki omuntu ageza okujja mu bulamu bwo ng'olina bw'obadde olina kuba tebakulimba mbu waliwo ajja mu bulamu bw'omuntu ebiseera ebisinga abasinga wabaawo ababaddewo oba olumu anoonya muwaatwa mupya bwe yeekwata naye nga n'omukadde weeguli kati bw'akwata awapya n'alaba nga waliwo eggumba ng'anyweza kati nga gwe ate osigala eri kuba kyaggwa anti kiba kyaggwa aba akyakwagaza nga gwe weekumirawo so kyandibadde kirungi nnyo okubanga tusooka ne tudeetingako nemwewaako ku budde si bino bya pakupaku byakwanguyiriza pakupaku tawangaala temusobola kuwangaala so mwandibaddeko nga mubeerako mu dating nemwemanya nemutuulakaawo nofunako notegeera omukazi wange ono eddakiika 3 agamala ku ssimu naye ng'ate anyumya nange kati waliwo atajja kigumiikiriza nomanya ekyo nno sijja kisobola waliwo atajja kuminaga omukazi n'akugamba owaayi nze ndi muntu wa kidongo kuva mande paka sande kinnyumira ekyo nakyo n'okitegeera naye munaabeera awo omuntu atandika okwebba akulimbe akulaga empisa ndala ate eki mutandika okuyomba omukubira oliwa nagenze wa maama ate ng'ayagala kugendako mu kiraabu so nga ate bumala okubeera kunde nze njagala ekidongo simanyi wandiyonzeyo ennaku ng'ezi nituba nga tugendako ku ffenna mu kiraabu noba nga tonyigiriza bulamu bwa muntu oyo naawe nga takola ki takunyigiriza so tweyanzige Prince bwekyo no bwe tubeera ku life experience Uganda okuweereza tusinzira no Silverback gweno munnange eyeetaze ebyokulya n'ebyokunywa olunaku lwa Monday babeera ne pizza buy one get one n'olunaku olwokuna babeerera ne pizza buy one get one jangu oyitewoko ate era otulewoko kafu kalungi kalabika bulungi mwabakukusa abaagalwa bamwe ng'oyagala kukusa waliwo kasaidi akokukusa omuntu wo so mubeere bulungi bye bye